Nziramu okubaaniriza mu lukuŋŋaana luno lwonna bayiseemu okwogera ku nsonga enkulu emu eri ku mimwa gya bannayuganda nga tusemberedde akaseera ak'akatuubagiro okusalawo obukulembeze bw'eggwanga lino gye busobola okutambuzibwamu, okukyukamu ate n'okukuuma ebirooto bya bannayuganda. Abajjukira obulungi mu mwaka gwa 2022 nga nkulembera odda oluvuganya mu Parliament, natwala bannange ne tubeerako mu kafubo ka nnaku 2 okwogera ku bisoboka okukolebwa okuwa eggwanga lino omukisa okukola ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu ebisobola okukuuma eggwanga lino obugagga bwalyo n'okuwa abaana n'abazzukulu omukisa ntusobola okubeera mu ggwanga lino ne tukoleramu ebyobufuzi nga situbikkaanyaako naye ng'eggwanga litambuzibwako ebyo tukaba tukkaanyizaako naddala ebyo ebiri mu mateeka nga bwe gagamba. Mu kafuba ako sitwavaayo na kukkaanya ku kikyakkola naye twagamba buli muntu agende, buli kibiina, buli guruupu, buli ssekinnoomu agende yeebuuze ku bisoboka ate tulabe ekisobola okugenda mu maaso. Okuva olwo wayiseewo ebbanga tusigazizza akaseera katono nnyo, mwaka gumu na myezi 3 okugenda mu kalulu. Nga bwe nategeeza eggwanga mu kiseera ekyo kijja kubeera kya bujega nnyo, kya butafaayo, kya bulagajjavu, ffe abaagala enkyukakyuka okuteekako amataayi n'amakooti n'emajetesi ne tugamba tugenze mu kalulu nga tutaddeewo mbeera yonna wabaawo bikyuka mu mateeka agafuga okulonda, mu nkozesa y'obukulembeze ne gye buteekebwawo, ate n'abo abalina obuvunaanyizibwa, ate n'ekisinga obukulu okulinnyisa obuyinza bwa bannayuganda mu kusalawo obukulembeze. Olw'okuba nti wali kyali kikoleddwa mu budde obwo ate nga ne gavumenti emaze ebbanga liisusse emyaka 10 ng'esuubiza okuteekawo akakiiko kafune ebirowoozo bya bannayuganda ku nkyukakyuka mu ssemateeka, ndowooza okulinda okwo twalinda mulimba. Ekiseera kituuse ensonga zino tuzeekwatireko ng'ababaka b'abantu. Omulimu gw'omubaka wa Paalamenti ogusinga obukulu ogumuleeta wano okuyisa mateeka, era ssemateeka kituteekako nti omulimu gwaffe omukulu, ekkatala ekkulu kwe kuyisa amateeka agayambako eggwanga okukulemberwa ku kkubo erigoberera amateeka ate n'okutwala eggwanga mu maaso. N'olwekyo nze ne bannange abalala bajja okuneegattako mu biseera ebijja, tulina ebirowoozo bye twagala bibeere ku mwanjo, bikubaganyizibweko bannayuganda ku nsonga enkulu ze tulowooza nti ziziŋŋamizza ebyobufuzi, ziziŋŋamizza enkulaakulana y'eggwanga era litufudde basibe ba byabufuzi na bannabyabufuzi. Ensonga ezo ezimu zigenda kubeeramu okukola enkyukakyuka nnamutaayika mu ssemateeka, okubaako ebijjululwa, okubaako n'ebipya ebireetebwa. Ensonga ze tutagenda okuteeka ku mmeeza nga bwe mwawulira ku Lwokubiri nga ntegeeza Paalamenti nti nze sabbiiti ejja nja kuba ndi mwetegefu nga bampadde olukusa era ngenda kukola enteekateeka nsobole okujja mu Paalamenti, nsabe Paalamenti olukusa nsobole okuleeta amateeka ago. Paalamenti bwe neeba empadde olukusa ate tujja kujja eri gye muli bannayuganda twongere okubeebuuzaako n'okuwa ebiteeso bino omuzinzo ogumala bisobole okuba nga bisobola okuyamba ebyobufuzi byaffe n'okukulaakulana kw'eggwanga. Mu bufunze waliwo ebigenda okukyuka mu ssemateeka, mwe muli okuzzaawo ebisanja ku ebisanja bya Pulezidenti ebyaggyibwawo mu mwaka gwa 2006 mu nnongoosereza ezaakolebwa, mwe muli okukendeeza obugazi bwa Paalamenti. Nga bwe nambise twagala Paalamenti ebirimu ababaka nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu
ate era nga wavaayo n'omukyalo omu. Naye nga tuteesa nti ababaka abakyala ba district balondebwe mu ngeri ya kugabana okusinziira ekibiina obululu bwe kifunye mu ggwanga lyonna kye twayise proportional representation. Ekyo twandyagadde n'ababaka abalala bonna balondebwe bwe batyo, naye kasooke na kino tubeere ne gye bayita hybrid system, nti waliwo abalondebwa mu nkola gye bayita first past the post ate n'abalondebwa by proportional representation. Tulowooza nti ebyo bwe tubigezesa bijja kuyamba demokrasiya waffe okwongera okunywera n'okukendeeza akatuubagiro k'ebyobufuzi mu bibiina ate ne mu ggwanga lirina okutwaliza wamu. Ensonga endala enkulu ensonga y'okugabana obuyinza, ensonga ya federal giyite devolution. Mu kiseera kino obuyinza bwetuumye waggulu ate tebukozesebwa. Bwe bukozesebwa bukozesebwa bubi, tebukozesebwa kuyamba ggwanga n'abantu ba Uganda n'ebirooto bye balina eri eggwanga lino. N'olwekyo tulina ebirowoozo bye twagala okuleeta biwulirizibwe, bikubaganyizibweko mu ngeri gye tusobola okutaggulula obuyinza waggulu, buddeeyo abantu gye bali babukozese okutuukiriza ebirooto by'eggwanga lino n'ebirooto byabwe. Ensonga endala enkulu y'ensonga y'Abannayuganda ebbanga lino lyonna abadde batakkirizibwa kulonda, abatateekebwangawo omukisa kulonda. Twagala okubeerawo enkyukakyuka mu tteeka erifuga akakyuka ebyokulonda, tubeere nga tusobola okubeera ne Bannayuganda abali ebweru wa Uganda nga basobola okulonda, ate n'abasibe nga basobola okulonda. Waliwo Munnayuganda omu gwe bayita Kalali Stephen mu mwaka gwa 2018 yatwala gavumenti mu kkooti n'akakyuka ebyokulonda n'agiwaabira nga yeemulugunya ku basibe ate nga yeemulugunya ne ku Bannayuganda bali ebweru. Kkooti n'esalawo eggweye ku nsonga eyo n'egamba kimenya amateeka okubanga abantu abo tebabwe bamukisa kulonda. N'olwekyo tugenda kuleeta ekiteeso ekikola ennongooseza mu tteeka ly'akakyuka ebyokulonda babe nga basobola okulonda. Eyo Bannayuganda gye bali ku bitebe bya Uganda ebiringa eyo 45 buli kitebe kisobola okufuuka polling station, n'amakomera buli komera lisobola okufuuka polling station, era buli candidate nga asobola okuteekayo agent we nagenda n'alaba ebivudde mu kulonda, era akakyuka ebyokulonda gasobola okuteekayo alabirira ebyokulonda mu bifo ebyo. Sirowooza nti ekyo kiba tusabye eggwanga kugenda ku mwezi. Kikolebwa mu mawanga agatuliraanye nga Kenya, kikolebwa mu mawanga nga Zambia, mu mawanga nga South Africa. Sirowooza nti kinene nnyo ng'okuggyako obwa ssemugayaavu n'obutafaayo n'okulowooza nti abantu abamu baddembe okukola bye bakola ne baggalira ebweru abalala. Ekyokulabirako Bannayuganda abali ebweru, ensimbi ze baleeta okukulaakulanya eggwanga zisinga ensimbi ze tujja mu mmwanyi ze tutwala ebweru. Kiba kitegeeza nti omugabo gwabwe mu Uganda munene nnyo, gulina okuweebwa ekitiibwa. So ensonga ezo n'endala zesikonyeeko zitugenda okuteeka mu mabaga ago, era nsuubira sabbiiti eno ng'etandise nja kuwandiikira Oweekitiibwa Sipiika amusabe anzikirize nsobole okuweebwa olukusa ogenda okwebuuza ku Bannayuganda okuleeta amabaga ago. Banywanyi bange banna-DP abayita aba DP block olunaku lwajjo abagambye nti baagala mbakiikirire mbeere candidate waabwe kuba president. Ekisooka mikwano gyange abo mpangadde nabo mbamanyi, mbategeera bulungi, bakakaalukanyi, balina ebirooto, mbeebaza okundowoozaako mu kiti ekyo. Naye ndi mumativu, ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okukubwako akalulu, naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe tusooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe nga lifuli ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Tusooke tukwate ku nsonga ezo. Bwe tunaazikolako nkakasa bulungi nti waliwo Bannayuganda abalala abalina ebirooto bwe bityo, ate ffe abavuganya tujja kufuna n'omukisa
okweggalira ewantu tuteese ku nsonga eno enkulu bwetyo si mu ngeri ya bwannakigwanyize nakweyagaliza naye mu ngeri y'okukola ekyo ekireeta ddala enkyukakyuka ez'omuggundu n'okuba bannayuganda obukulembeze obw'omuzinzi so si obukulembeze obwaganaaga. Mwebale nnyo.